Masemte basebo ne banyabo bannamawulire baffe mbeyanziza nnyo okulaba nti mujjumbidde omukolo guno ogwa press conference eno esembayo nga tetunaba kuyingira Ssekukkulu oba tondeka ekiwatule ekivulu kyaffe awamu n'okumalako omwaka tuyinza obutaddamu kweraba ne twerabanga omwaka gukoze eki guweddeko. Mukama mulungi, tuli balamu alhamdulillah. Tondeka ekiwatule yatandika ndooza mu mwaka nga 2005. Okuva olwo tubadde tugikola, yasookamu bapromota nemmala olw'okuba nti ekifo kyalimu kya family ate nga recreational ebeera twamanya nti design y'ekibuga ejja kubanga area nejjudde residentials, so kyali kyetaagamu okubeera okuteekawo ekifo ekiri recreational kuga omuntu wogenda n'otuulako awo ne family nembeera happy. So nenzijjamu okutekinga charge of ebivulu, era kye twasooka okukola ne mukulu wange Ibra ne tusooka tuyimiriza ebivulu ebirala kuba twali tetwagala kifo kino kufuukibwa kuyitibwanga kifo kya kivulu. It is a recreation center. Naye ng'ate era ne tugamba tujjanga kubeeramu ne once or twice a year where tukolayo ekivulu, where families abantu abali responsible kwegamba nga basobola okubeera safe and happy okujja. So tondeka ekiwatule kyekivulu ekibeerako ekiputinga together abayimbi bonna ababa bakoze obulungi omwaka ogwo. Tekiriiko nti ono oba oli no, kiva ku muyimbi then nekigatamuko n'abayimbi abakadde be tuba tuludde okulaba. For example, ku guno omulundi mujja kulabayo abayimbi abali surprising bana. Abayimbi abo abali surprising abana mujja kubalaba naye nga nja kuba mentioningirako omu nga bw'olaba nti no ebiseera bwe byatuuka nga tuli Nairobi, omuyimbi yali yasooka okukuba oluyimba olwasinga okuhitinga ne lutengula Bebe kulu ne Kamiri okudda Uganda yali Red Banton. So tuddayoko ne tujjukirako ku bantu baffe, naye ate at the same time tubeera n'abayimbi abapya abali ku muliro nga bw'olaba kati ku ssaawa eno tulinayo abapya abato. Tuyina Mudra Balobalo oyo omu, tuyina muwala waffe, tuyina Grenade. Abamanyi ku history ya Grenade y'omu ku bayimbi benzize ndabanga okuva nga muto nga ali ku street. Today bwe ndaba Grenade nebaza gavisa omwana okuva ku street nga asabiriza n'afuuka Grenade gwe mulabako today. Avuga Benz, azimba ennyumba, alina ettaka naye ye Grenade. Ebintu ebyo muyinza birabanga ebitono naye ffe bye tuvaluinga job creation, opportunity. Ebyo ebintu bijja nga waliwo security nga bwe mulaba nti Grenade ku street namugobako n'emirundi ng'ebiri nga ndaba mwana muto nnyo nfuluma ekidongo wabweru waliwo obuvuyo naye nga alemerako nga yeegomba Bebe Cool, yeegomba Chameleon, yeegomba Bobby Wine. Today Grenade abulako katono okutuuka wine okutuuka naye ng'olwedde ali muki. So tondeka ekiwatule erina abayimbi bonna Azawi, Dr. Jose Chameleon, Kenzo, David Lutalo, Spice Diana, Karo Kasita, Zex Birangirangi, ninayo ne surprise endala kuveeyo gye muna abagenda okujja era ngenda nga bwe mumanyi nti luli ebivulu byabanga bibiri ebyebigambo kakiyinza okuba kimu, so ninayo ku surprises zammwe abagenda okujja nti waliwo ttiimu eyeetegese okujja wano. So n'olwekyo mbasaba mujje muwagire mubeerewo. Moments zaffe tezibadde nnungi nnyo ez'ebivulu, ffenna business zaffe zikubiddwa covid. Sikoze concert y'omwaka guno, ngenda mwaka gwa kusatu. So maybe next year when Allah bana batwadde obulamu nja kusobola okukola concert yange, naye omuntu yali agadde okulaba ku busungu obw'omwaka nga guggwako janguka ekiwatule obwa Bebe Cool n'abayimbi abalala. Bivulu si bingi nnyo mu Kampala, so kitegeeza nti we have all the artists, all the entertainment, all the best comedians. Tuyina Salvador wali, tuyina Mariachi wali, tuyina Madrata Nchiko webali, tuyina Bizonto webali kati n'abalala nno bangi. So we have beefed up entertainment. Tomalayo bantu ba. So we have beefed up entertainment. Of course our great MCs nga bulijjo mumanyi bakulembera Omulangira Ndaus, ate kuno tugenda kuspicinga mukone kubyana MCs bulungi. So n'olwekyo entertainment etandika by sawa 9 naye ekisingira ddala okubeera ekirungi this time
buli mulabi wa mupiira Premier League ekomawo ng'ennaku z'omwezi 26 ku Boxing Day. So kye tukoze ndese screens endala 3 ennene whereby Super Sport team eya radio zaffe Super Sport team eyo egenda kujja wano kwogerera omupiira. So omupiira gugenda kubeera kate guva misana saawa 9 ate gugwa saawa 6 ekiro, meaning screens ezo ziri separate zokka za mupiira zijja beere ne mabega ng'osobola okuba nga owuliriza concert ogirengera ate nga ne mabbali olaba omupiira gwo bulungi. So tekijja kwetaagisa mbu osigale waka era bw'oyingira n'osasula ssente zo n'olaba tekuli mupiira mbeerawo ku mulyango jangu ozinsabe nzikuddize ate oyingire buto olabe n'ekivvulu kuba nja kuba nnimbi. Naye ekisinga obukulu Premier League naddala abawagizi ba Arsenal tulina ekizibu omupiira ogwo tulina okugugoba. Naye si ffeffeka kubanga ne bannaffe bwe babatuuzaako ate ffe pate ya bwereere. So kigenda kuba a lot of entertainment in the area. Naye besides the entertainment nga mukulu wange yagambye ffe tufaayo nnyo ku bantu afuzali tetufuna sente ne tufaayo nnyo ku reputation. Abamanyi Bebe Kulu mumanyi nti is a straight person. Security is key factor. Tujja kubeerawo n'aba Uganda police bangi nnyo, tujja kubeera ne red top. Security ya Bebe Kulu tebeera mu Kiwatule bw'aba n'akola ekivulu eva Entinda paka Wandege neekwata bypass zonna, neekwata Kiwatule paka Namugongo, neekwata Kiwatule paka Kiira. So n'olwekyo mu area eyo mbasaba abakozi abakolera ku negative olunaku lwa 26 mu lwesonyiwe kubanga abantu banga baba batambula nga baddayo ekiro nga bamaze ebivulu mba protectinga paka waka. Singa mba nkutteko ng'okosezza omuntu eyebeera wano gwe nange Bebe Kulu tebibeera mu kampuni kubanga oba okosezza muntu wange. So teri kubba mataala teriyo ate Kiwatule bamuzimba tulina enguudo nnyingi eziyingira n'ezifuluma. So traffic jam naye ali handled well. Ojja kwesanga nga bakugamba nti okufuluma yite eno gwe kyokola gy'oba oyita oba okuyingira tuyingira normally. Parking ekirungi nti residentials weziri naye oparkinga awantu kasita oparkinga bulungi mu mabbali ga wall fence y'omuntu oba no parkinga ku designated parking zetutaddewo ekyo mukiteeke mu mind. Ekirala osobola okukeera ku makya tolinda byakujja lwaggulu keera ojje n'abantu bo mutuule mukwate akafo. Tulina tiketi za mirundi 3, tulina tiketi y'emitwalo 2, tulina tiketi y'emitwalo 5 VIP, then tubeera n'emmeeza y'emiliyoni 2. Emmeeza abasinga obungi zijja kubaawo si nnyingi nnyo, ntono gisanga ku mulyango, naye abalina essimu yange osooka onkubira n'oyogera na Bebe Kulu. Bw'oba towulidde eddoboozi ya Bebe Kulu tewabaawo akuggyako ssente z'emmeeza kuba oyinza okusasula ebicupuli. So abantu baffe mwenna abagenyi tubaaniriza mutondeka Ekiwatule. Of course after all this long ndi musanyufu. Njagala kusooka kwebaza Katonda mwene ensonga, nebaza abayimbi mwenna abakkiriza okujja okubeerawo ku performingira bafaani baffe aba Kiwatule. Mwebale nnyo kubanga si kyangu okukuŋŋaanya ttiimu eyegenda okujja ejjudde abo bonna ba top stars. Then also njagala kwebaza company ezinsupportinze ku mukolo guno. Uganda Breweries definitely, Pepsi, then Vision Group of Companies. Nammwe abalala mwenna TV zange, radio zange, mwenna abankoledde kye munkoledde okusobola okusupportinga because environment gye tubaddemu tebadde nnyangu. Njaga kwebaza mwenna ba bloggers bannamawulire mmwe ekyammwe kyansuso kuba mukimanyi bulijjo press conference zaffe zibeera mu maka. Nze okubayita ewange mu maka it is personal with you. Tukola wamu, twagala Uganda ennungi. Njagala n'abalala begombe babeere n'emikwano nga mmwe so that ffenna tube nga tubuilding ekintu bumu. Of course success yatondeka Ekiwatule ye success ya Bebe Kulu, ye success ya music industry, ye success ya of course Silk Events oba ne ba events organizers. So kujjako nga tulinayo obubuuzi obutonotono mugenda kulabako twagambye twakyusiza okuva mu kisaawe ne tujja mu recreation center munda.
mu recreation center the difference mu kisaawe ne recreation center, mu recreation center mulimu interaction, mulimu movements because obukubo bwe buli ate abantu tebayimirira mu bukubo, so omuntu aba asobola mangu okwaccessinga ebintu bibiri ebisinga okubeera important ku kivulu. Okwaccessinga toilets eziri clean, tulina toilets za mirundi 6 munda mu recreation center ate nga tujja kwongerako n'obulala 5 obuli movable, so meaning tulina a total of about 21 to 25 toilets on that day. So tubegayiridde abakyala naddala mmwe ware yammwe wesinga okubeera usually ebeera nnyo ku kyobuyonjo bwo, but here at recreation center amazzi tugesimira mu ttaka, so toilets zibeera clean ate zijja kuba ne ba attendants all the time. Then ekyokubiri access ku bbaala oba ku restaurant. Mu recreation center wakati waliwo a very big bar where you can access your drinks easily. Then ne mu mabbali tujja kuba tutaddeyo, so n'olwekyo movement eyo enyumisa ekivulu. Then ne mu miti wano okuba nti no omuntu azze emisana ayala akakeeka oba n'afuna akatebe n'atula wansi w'ekisikirize, that one makes a difference. Nti no omuntu asookeera okusinga okulinda ng'omusana gukoze eki nga guweddeyo. So n'olwekyo mbasaba mwenna mujje muwagire Bebe Cool, tusobole okuba nga economy tuva mu economy tuyingireko mu money, so ne money ne bwatajja tusanyuke tuyite mu mwaka nga tuli happy. Yeah, okujjako ebibuuzo awo can change your mind. Kati pools izo 1 2 3 4 5 okuvira ddala ku mwana ali 1 year old okudda ku mwana ali 2 3 4 5 6 7 8 atawa 8 baba solo kugenda mweri nene. So one of the main reasons why boxing day very interesting nti osobola okukeera ng'omuzadde n'abaana ku ssaawa 4 abaana ne babanga bawuga activities gena maaso, of course neeri swings zonna tujja ziraba. So wano ku poolside tutandika ssaawa 3 ku makya ne tuggalawo ssaawa 12. So poolside ku ssaawa 12 abaana bonna basabiddwa okuvaawo, era kutondeka ekiwatula abazadde ab'abaana basindika abaana baabwe ne baddayo eka. Then okuvaawo ku 12 tujja kubeerayo ne special VVVIP, abantu abagala just okuwuliriza music nga batudde eno nga tebali part of the show, bo basobola okutuula besides the swimming pool. Naye era tujja kubeera ne ba pool attendants okulaba nti tufunawo obuzibu. Katugenda kwetolola mu Kombalage lwaki twavudde mu kisaawe ne tujja eno ewali pool ewali emiti. Reasons zaffe zibeera simple nnyo. Eno wabeerayo ebisiikirize nti omuntu bwakeera asobola okutuula ku kakeeka ke obutebe ebikinga totataganyizibwa nga bw'obeera mu kisaawe nti omusana gwaka nnyo, so ekyo kiyamba. Number 2, eno mu recreation munda mulimu interaction, okutambula kwangu. Mu kisaawe omuntu abeera wamu bw'ati, naye eno munda mulimu obukuubo obutambula bungi nnyo, so oba tusobola okumuvinga mangu. Then tulina mu toilets za mirundi 5. So toilets kyekintu ekisinga obukulu ng'omuntu agenze ku concert, obuyonjo abakyala, okulaba nti accessibility to the toilet. Omuntu wayimirira mu kisaawe wakati kiba kizibu okutambula okugenda ku toilet kuwayita mu bantu. Naye kati wano mu recreation munda nti abantu tulina pathways eziyitamu, so kyangu omuntu yena okwaccessinga bathroom, so obuyonjo weebuli. Era nga tusaba abafuka mu nsiko temujja tusigaza abafuka mu tooyi kuba twagala obuyonjo. Then of course ne setup ya Kiwatule eyamba nti different corners zonna tuba tulina okubanga tufayo nnyo ku bintu ebikwatagane okunaaba mu ngalo. Basinga mumanyi ensonga z'endwadde ziriwo, COVID ne Ebola, so points zaffe nyangu nnyo buli wamu waliwo taapu, so tutambuleko tulabe ekyakyuse. Ate bannange kakalamu teera bidi kunywa caayi. Bwe tudda bweffe kakalamu asooka nnyo ku caayi. Kakati eno gye tutambula
olaba nti Ekiwatule Education Center munda mwayo mugazi nnyo okusinga n'ekisaawe. Bw'oba ovudde ku puulu eri n'ogenda eri mu byesuubo, bw'otunula eri ebyesuubo gye bikoma, emiti gino gyonna gikuwa ekisikirize, eri yonna wali pavers wakuwa embeera yonna gy'oba oyagala okukola ki okuyimirira mu kaakati wano we tuyimiridde. Bw'okyusa kamera yo oba nze bwe nkyuka mwene mudde eno bwe muti, bw'ontunuulira emabega olaba nti n'omuntu ayimiridde wano ewasemba alaba bulungi ku stage, kuba stage floor yaayo eri awo kukisiisira ku ruufu yaakyo. So olaba nti tekikwetaagisa kulwanira kubeera mu maaso, ekitegedde. So n'olwekyo Kiwatule eno munda wali beta emiti gyonna ogiraba gikola bisiikirize, ekyo kibangirize wakati ku ruufu olaba we wagenda okubeera stage. So bw'otunulamu wano olaba we wagenda okubeera central bar. So kizibu nnyo okubeera n'ekisaawe ate n'obeera n'ebbala wakati ng'abantu bonna basobola okwakiseesinga, okitegedde. So bw'otunula wali wansi we mulaba waliwo toilet esooka ku side ya kono eya stage, ne ku side ya ddyo eya stage nawo waliwo toilet zirimu nnyanya, ezo toyi 8. Kati ate bw'ojja side wali waliwo toilet, era ne bw'otunula emabega wali n'endala yiiyaawo. So ne ku kizimbe wano wenyini we tuli ku puulu nawo waliwo toilets 8. So wekanga nga mu recreation center munda mulimu toilets eziwera 15. So toilets 15 tugenda kwongerako neza plastic 5, the toilets 20. Toilets ezo nze emphasizingako nnyo lwa nsonga mu bivulu gye tugenda ekisinga okulemesa abantu okubeerayo bwe buyonjo. So n'olwekyo ffe kye twasoose okufaako. Then ekikwatagana emmere yonna egenda kubeera mu kasaawe wali we tubadde tubeera nga ogenda n'ogula emmere yo n'ogifuna n'ojja bulungi n'otambula. Bwe mba mulaba obutiititi bwonna obusala, those are all walkways. So kiba kitegeeza nti nno tondeka Ekiwatule position we yazze wali vibe wasingako wali we tubadde, ate era eveni esinga okuba obulungi olw'okuba nti obeera mu miti gino. Abaana bange abavubuka abato mwenna gye muli emiti bwe bulamu, temutema miti, musimbe emiti gannadduli. Nza kyekyo saagala kubenjeza nnyo, tugende tunywe kacaayi wali. Ne mukulu manager wuuno, mukulu manager asobola okubabuuzaako. Baba etusanyusa Embaga. Kino kyekifo kyaffe tukikwataganya wano. Iyo tuleeseyo kapya. So nga muganda yabadde abagamba, it's a brand new experience. Yes. Bw'atajje bw'otajja kumanya kipya. So fenna tujje tulabe enjawulo. Security ejja kubeera ggulugulu, tulinamu abagezigezi. Leero baba gwe sigalayo. So mujje omwo mujje mwenna tukikwasa.